Rugema nga atugamba tugenda kukuba bibona ntugiwamba bannaffe bafa naffe ate bali ne bafa ne tubatta kati abaali bambadde obuziye ntukuba kukombatiza fulungi awo tandika kulwana kyere maaso ku misana tukyatambula kiro tugende mu buku ali prison awo ne tukubawo tugende Kasese ne tukubawo ne tugenda twayita Katungulu tugenda paka Mbala batutalanza twasanga ebinyanya babize biri awo bisaze ente tubikubye ati butudduka ate tusanga Rugema ne bagamba mumuleseeyo ne tugamba muddeyo tulina okuddayo naye adduka akomawo ajjana tujjayo tudde eno ne tumala ennaku nga 4 bakuba pulaani tukoze tutya bakuba pulaani ne baga kati kasaleko Masaka ne bagisalako Mbala ne sigala wakati Gindi Rwanda ne sigala eri nga bataddeyo Lord Broker buli ajja babukubye eri abavuga ekisolo tebakkiriza okujja eno kati Mbala ne sigala wakati awo ne banteeka ku bridge Embalala nga nze kamanda wagikulira ne batutwalira Kisangani tugenda Kisangani kujja emundu mzee twamusanga atudde akukwati naye nga wamuzu guli eri ngaliwa ali Kisangani twamusanga mzee Museveni ngende uvuze tajja batugamba vyombo lio mtikwe vyombo hiyo sino kazi sisi wazee tutakuja kukomboa nchi yangu nasema lazima tutakomboa nchi yetu na tunampata hiyo vyombo haya tuletike mundu za fwe ne tujja masasi ne tujja tukembala twaleko bannaffe ngo bagenze dda nga masakayo wanise dda awo twawija kwisiko kimotoka madawa tugenda Kampala kugwamba biri nateetawo twabira ku ntandiko kubagana wewa watrabo mnungi tukwaniriza webale kubanga otwegaseeko nate era onakulwa leero mbozi zabazirwanako mbozi zabo abaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze betutalaga ne tunoonya ne tugenda maaso n'okubanga tuwayamu nabo ne batubuulira ebyafaayo by'eggwanga lyattu lino Uganda naddala nga tusinziira ku lutalo olwo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze 1986 abakulu tubasisinkana ne batuwayiza bangi bawandiisa obutabo naye bangi mu butabo obwo tebalimu so ensonga lwaki naffe twasalawo ne tugaa nti katunoonye ku balwanyi baffe abakyaliwo bongere okutunyumiza byali bitya okutwaliza wamu kubanga buli omu alina emboozi ye gye yali President Yoweri Museveni bwakunyumiza oba bwakuwandikira mustard seed n'ogisoma olina byofunamu omulala yenna bwawandiika naye olina byofunamu so ne bano abatawandiise naye nga tusobola okubafuna ku butambi ne batunyumiza nabo banyumya ne batubuulira nate bo nga bwe babisanga okutwaliza wamu akadde kano negatiddwako retired lieutenant Semu eddala Semengo ndi naye okubanga tuwaya musenzi okulaba kalisewo bana Uganda bambulizeeko abo abatulaba essaawa eno basewo ne bannyabo mbatumidde obatumidde butumizi weewaawo nsanyisa okulaba njagala tuwayemu oba otuwayize emboozi olutalo luno oluleeta gavumenti eno mu bukulembeze gwe oluyingira ddi kyekikuleetera okugamba nti oluyingire oyingirira wa oyingira wenkana wa okutwaliza wamu olutalo luyingira bansanga Nakaseke nga ni mwana waayo muzaale gavumenti gye twalwanisa nenyingira nga gavumenti etulwanisa nga etunoonya nga bwegatutta busiko muzeeyi yajja nga asaba abaana b'empisa mu bakadde baffe netwesogga ensiko mu 92 netubeera muno Nakaseke tukubagana netujja mu obuleezi muno netuddayo kati olwannyitira netugenda Ssingo
so njagala tuddeyo tuluve ku ntununga ali akatogo okutwaliza wamu nti lukusanga nakaseke naye okutwaliza wamu munnayuganda okumanya osanga yandyagadde osooke weeyanjule ng'omusajja yali omusirikale nze njogedde byenjogedde naye simanyi oba mbyogedde na mubutuufu tulyoke tusenvule. Amannya gange essaawa zino Lieutenant Ssemmengo Ssemu nga lutalo naluyingira mu Nakaseke omwo. Enamba y'amagye eri 0789 gye nafuna eyo 0789 Lieutenant Ssemmengo. Okay. Tulwanyi mu Nakaseke omwo Kapeeka Kiwoko bwetyo paka gw'oyingira wenkana otya nati kadego yadde bano bannange tuna bwe twali ffenna mwali mwena mukyali baana bato kati bato wali osoma mu kiseera ekyo olutalo lwajje nali nsoma n'ebisalizibwamu ebyo. So gwe ki ekikuwaliriza okulwenyigiramu n'ogamba nti kando egatteko? Baali batiga bagamba abayeekera kati ako netugenda edda mu buyeekera netubeera eyo paka era tulwanyi lutwalo lwaffe mubulemeezi tubuddemu tugende mu Musingo tubuddeyo batuziza ekyampogola eno netuva ekyampogola era tugenda tukubagana ne batuza ate mu bulemeezi. Training yange nagikola Kiziba ku masomero awo tubeera omwo mpola netubeera omwo tumala training ne tuwa pass out Atlantic Africa yali atendeka awo netubeera awo kale emboozi eyange bwekyo. So okutwaliza wamu omanyi obuyeekera buno buzibu. Nze saawa zino sisobola kuwulira nti ebulemeezi eriyo obuyeekera n'enva eri neŋŋenda nti nyengedde obuyeekera. Gwe otambula otya okutuuka eri abayeekera okuva gye wali? Twalina bannaffe abasooka ne bagenda ne badda ate ekiro ne bagamba jangu tugende. Kituufu nange kyampaliza okugenda okuyigira bannange ne bagenda tubeera eyo nengamba waayo ate kikibu lwaki gyenzize eno eri batukijjanya ati kakati tuli mu nsiko tubeera awo enkuba etukuba nenjulira okuddayo ate nga tekyasoboka nengulira awo nsiko yaffe ne tulwana tukubagana abamu ne bafa traininga nabali tubafuna traininga wano okumala okutraininga gwe bakudeployinga wa mu biseera ebyo abo bamalira awo netugenda ate Musingo. Oyingira mwaka ki? 82 olutalo lwali lungi mu Luweera mu bulemeezi mwonna. So gwe operations ki ze walimu awo oba watandikira ku ki? Watandikira ku kulekinga watandikira ku ki? Abamu baali ba bodyguard abamu kuketta. Twasookera ku leeke leeke era ndunza kwe kuketta tutandikira bwetyo tuba ku leeke bwetutyo tuvaayo tugenze ku leeke tugenze babakubi wali ofuna ku mmundu naawe ng'ogenze tolina wogifuna bayiyo notandika kuba n'emmundu eyo. Kati tubadde tugenda kale ebintu byange byamangu tugende mu Kyampogola eyo tubudde Singo tubudde Kyampogola netudda muno mu bulemeezi awo batukwasa olw'ebundi bujjo bw'enzooli awo twagenda tukubagana bulungi naye nga ssaawa zino tuli mu nsiko twebase saawa bwe ziti naye buzibwa ssaawa 2-3 netudda budde nentambula tusanga akawogo nga tukakuula tukeyambisa ku kyokulyako nga tebatulaba kiro ekyo baŋŋamba mwali temukkirizibwa kulya kintu kya civilian. Twabiryanga naffe tulina kyetujja kulya enjala etuluma era twabiryanga eso. So ne mutambula paka Lwenzori tusanga netubakuba ne batukuba tugende tutuke Rubona awo
batukuba ne kwata 14 netulinyisa waggulu ku mulima katuma togirinyisaayo sajja ne bajja tukuba naffe tugirumizza wansi bwetuti ne bakuba baligirina naffe tudda wansi wano paka twatuuka kubali ate nabo ne tubakuba abamu ne tubasika ne tubadda ku mulima waggulu awo twalina Sefaali nafande Bijema ne Kamomo bakina Kafulika nga bakamanda baffe kati tetwalowa yennyini ne tukka wansi Bijema nga atugamba tugenda kukuba Lubona era Lubona twagikuba ne bano bannaffe tugiwamba bannaffe baafa naffe ate bali ne bafa ne tubatta kati abaali bambadde obuziye ntukuba kukombatiza fulungi awo tandika kulwana kyere maaso ku misana tukyatambula kiro tugende mu Buku yali prison awo ne tukubawo tugende e Kasese ne tukubawo ne tugenda twayita Katungulu tugenda paka Mbala Mbala batutalanza twasanga ebinnyanja babizze biri awo bisaze ente tubikubye kati waliwo beta omusajja yali agivuga ngenda mu tawuni atulengera ngala omusuluguze n'abatemya ku stajja babo bazze ne tugenda ne tuyingira ne baddukawo ne badda ku lusozi waggulu ne tutandika otukuba ne tukola withdraw ne Sefaali ati bwe tudduka ate ne tusanga Bijema ne bagamba mumuleseeyo ne tugamba muddeyo tulina okuddayo naye adduka akomawo ajja tujjayo tudde eno ne tumala ennaku nga 4 bakuba pulaani tukoze tutya bakuba pulaani ne baga kati kasusaleko Masaka ne bagisalako Mbala nesigala wakati Mjindi Rwanda eyo nayo nesigala eri nga bataddeyo road block teri buli ajja babukubye eri abavuba ekisolo tebakkirizibwa kujja eno kati Mbala nesigala wakati awo ne banteeka ku bridge Embalala nga nze kamanda waawo agikulira ne tubeera awo abagamba kakati tugenze kukkirizanya n'abasajja bali bajja ne mbatwalira Mukama waffe baliwo abajja abaali mu gavumenti gye tulwanyisa abaali mu kitundu ekyo Osibwayo yajja ne mutwala ewa Kagame Bijema ne bakkiriziganya saawa bweziti tujja kuba tuwanyise saawa 2 ezawera nga tubawanise saawa 3 bagamba bamasasi nga eri bonna tubeetoolodde kuba amasasi ne gakaba paka ne bakkiriza enkeera ne bajja nti tuwanise nga mubakuba nga tulimu wano tubakuba nengera ekuta ereeta emmere nekola ki egisuwa ate natugiremesa ebaleetedde paka lwe bawanika ne bagamba tuwanise era mu kuwanika okwo ne tugenda ne babeera ku foreign ne bagamba mugusawa sera kiri weka kiri ne baweka wansi tandika buli omu kulonda amwe tugikwata gamba kati mu mambale civilian mudde mabiga twabakkiriza kudda muffe basobola okutufuulya ate ne batukuba badda mabega twentambula maaso okugira ti nemundu temubawa twabagaba badde mabega bali obutaala bwabwe ffe tukubya ffe kati abo ne batutwalira Kisangani tugenda Kisangani kujja emundu mzee twamusanga atudde akubwati naye nga wamuzu guli eri ngaliwa ali Kisangani twamusanga mzee Museveni ngende uze tajja batugamba vyombo lio mtikwe vyombo hiyo sino kazi sisi wazee watakuja komboa nchi yangu nasema lazima tutakomboa nchi yetu na tunampata hiyo vyombo haya tuletike mundu za fwe ne tujja masasi ne tujja tukembala twaleko bannaffe ngo bagenze dda nga masakayo wanise dda awo twawija kwisiko kimotoka mudawa tugenda Kampala kugwamba biri nateetaawo twavira ku ntandika okubagana so ekitegeeze mundu zaava mu bitundu ebyenjawulo kakati awo nateetaawo Kasubi paka Wandegeya
wanzigija awo tukubagala bulungi nnyo paka ku Radio Uganda tugikwata ningo ubongo bonna buyise buli butebwa bannaffe n'abali kati ffe tukola emirundi tuyola ssente nkwamba esikoti wankwata ssente ezo mu briefcase ate munnaffe omuganda nangamba gwetupa nasuula nga yigo nsubye ssente kakati awo ntwaga kufiira mu bya ssente mu lubuga ssente nteeka mu ssente zange nensiba essuuka endala nenteeka ono obwenti ssente era olinajja nangamba wetupa nensuula sente nga zivaawa zimupakira ezo zaali ku basajja bino ebinyayo twakubanga zalinga nyingi nga ziro nga mpitirivu paka tugenda paka Kololo tumale ebbanga tumazeebo netukkirira paka Dindi na Mugongo tutwala ennaku zaffe 2 netugenda paka Bweyogere okukakana tusibidde Yumbe waneno ku Radio Uganda wali watya kuba mwe mwawambawo wali wabi nnyo kubanga mpulira waliwo okulwana wali kw'amaanyi era baawona abasiga katulibakawonawo tulibakawonawo kati tutuuka Eyumbe tuvuddeyo ate tujja tuwumulako e Kololo awo ne batuwa nze yajja tuga twagala kuwumula agamba amakulu munagalekera baani ate nga kituufu tubeera nago ne banzijjabo ne bantwala mu lubiri nga wali mukulu awo nga nkuze kati ne tutuwa amagye makulutu ne tugenda Cape Town ku Marine Submarine ne tutendeka ku Marine tutuuka ku Marine kati ne banzijja ku Marine bantwala Eddobe aje osiwaayo embera Eddobe embera amagye nga ngafuga bulungi ennyanya tukumba bulungi ennyanja kati nenkoma waate Cape Town nyumba yange kwe kujja Cape Town Gaba nyumba yange we yajja Gaba dali nyumba z'abantu bokisa babiri nali mu Kampala mu kibuga mu wino gyenyezo genda kudda nga fire brigade ezikiriza byonna ninga twekyasigalawo nekyo buli kimu kyagenda nagamba bakaba bange bannange sina kintu kyonna n'omupolisi byonna sina kwensula nagamba nengamba bampe ekibayi ngende gundi public house bampe ku buyambi tebampa buyambi bwonna nengamba ntawo nennemerera nengamba wale kanzirika waka nenkoma ogende waka tudde nesina buyambi bwonna n'okita nenkita bambeera nenga gavumenti yange nkyajagala naye sina bwendi so awo waliyo oba owummudde bulungi oba waddayo oba wasaba saasaba n'owummula bulungi saasaba wabita buti enkita n'obivaamu naye ku luno nzire n'atujjukira n'atuyita ne bannange bano netugenda ekawoweeta netubeera ku koosi netusoma misomo gyaffe ate n'agamba kakati mbaga ku State House netugenda natwala akasenke yatuwayo akatonotono naye nga tekatumala era bagenda okudda mu maka gaffe naye byetagisa bingi naye nga sapiketi zaffe yazituwa era tuzirina naye twamugamba tuze ku ppeero tandika okufunako ku musago naffe tuli balwanyi abamu balina bafuna ffe tetulina abawumula obulungi bafuna naye nga ffenna nako katono naye nga bafuna naye naffe tutawana paatubizeeko napaatujjukire batuli basajja be kituufu ekyo era akagumu kakabadde wanako okulonda konna nga bagamba musajja wammwe agenda namwe mugenda naye babalangira batulangira nakati era babitulangira kale embeera yaffe gye tulimu naye nga tusuubiza nti obutuba tufudde bagenda tuziika bulungi naye era kutuziika obulungi nga tetulina kati tekigasa okunziika obulungi nga mbadde nkaaba mulamu tekigasa tekikola makulu so yange byebyo sirina bingi nyo byakwogera